Oliko Brown Media live. Ebo abazana basajja kabaka wa Buganda. Tuli mu lubiri lwa South ya Buganda ebulange Mengo. Saba ogenye kutekia Nikono. Majalo wasebo bagala okuwayiza kusasaza kabaka ebyonako lwaliro ebyemyaka 7 mu ogumu. Toza kabaka waffe wakatubwagala nnyo tubaza omulamba ogw'okulwanyisa ekitole kya Mukenenya twevaayo ne tujja tuduke twenyigire emisinde. Twagala okwebaza nnyo ebitongole bwa kabaka Majestic Branch n'ebitongole olw'okujja ebyamba abantu muteekateeka bweti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oliko mukutu gwa Brown Media live. Tukola musinga mu lubiri lwa South ya Buganda ebulange Mengo. Afidesa abasajja kabaka. Akalulu sikawulira ak'okologoma. Tweyanzise nnyo Irene tweyanze. Oliko mukutu Brown Media live YouTube. Sijja birako kwa kama abantu kama sente. Basirala ebafoka service agency. Kuoni kole milungi beyune. Wamune balance spare motors. Kwa German car spare olokuzika nikana obeyune. Wamune multiple consultancy yamataka n'enyumba ebikundi bwabe bine bakanye wali nasanga ku business center beyune bakana bange bawenye okudira mu center. Thank you so much. Kilomita 5 zimaze okusumbilwa. Chongera kwanza ya Uganda. Ayande mpanga. Mwene. Atidde kamera yafanyikidde okwogera ko oli Buganda. Atidde. Betika Uganda, Human Diagnostics Uganda Limited, Monitor Publications, Record Advertising, Okay. Chemical Industry, Twagala okwebaza abasajja kabaka olunaku olwaleero kubanga tukyanjawulo nnyo emisinde gino gyabutegekede ebiseera ebbanga libadde ddene kasa abasajja kabaka tetumulabako amazima nga gino eno naye olwaleero lubadde lwanjawulo nnyo abasajja kabaka alize netumulabako n'amaaso gaffe n'asimbula n'alagira emisinde gino
era kino ekyenjawulo ekibadde ku misinde egy'olwaleero Kabaka ayongedde ate okwaniriza abantu bamawanga ag'enjawulo ayaniriza abakkiriza ow'obuzungu ate ekirala kyatukoze olwaleero Ssaabasajja bakedde ennyo batuusatiisa ate mujja kusanga amaze leero zebbiri nziruka tusookera ddala kubanga emisinde gya Ssaabasajja gitegeeza kudduka ze naze nziruka okuva ewaka paka wano abantu abakolakula magagena namugongo okoze kwa Kabaka nze nno zose nentambulako nengamba naye bagamba nze nno kati nno bannaabe lwaleero leero badde lusoose okudduka emisinde muno mu lubiri lunaku nsigala ku kyalo emingi gyenziruse era gyeŋŋenda bwesaawa nze badde nkolera ku kyalo naye neŋŋamba leero njagala kulaba ku Ssaabasajja banange mulabyeko basajja balaba Maiko okuva mu ssaza lyo ery'Essese ate era ng'ampangalira Mawokota mu ssaza lyo abasajja okutuuka ku myaka esakumu egy'obuto ekiseke tekibadde kyangu nnyo kubanga ebisoomooza bibadde bingi olise mu bingi naye Katonda tetumwebaza kubanga Ssaabasajja akutukuumidde okundekula Ssaabasajja Kabaka wagaala mu ndebe yo ku Namulondo eyo era mu ndebe y'abajjajjaabo nange njagala kulanya bannange Maiko balala aluddeko nnyo nange njagala kulanya ayi Ssaabasajja nze omuzanyawo Namugera Jeni omuyanja eyeddira omutima muzzukulu wa Kakeete Bulaale ogayoga ayi beene essanyu lyempulira era nkakasa nkuloopedde ekibadde kinnuma era nga keekulabyeko kimanyi kiwedde Ssaabasajja nkomawo kwebaza nkimugambye kubanga wali abantu b'Essese bakwagala besibuka buddu obuddu Ssaabasajja ffe ne tusingika ab'obuddu ne tusingika Ssaabasajja